Yes, okay, anti okuva faba quality view film production. Banodo nga basanga babweyogerere tukyatandika butandisi ne filimu yaffe eno. Batwetete filimu ki ku mulundi guno nakutegeeza buli tuba tulaba ekina Uganda ab'ekyukiga kyolina okubadde ofuna. Tukyatandika. Era ng'eno nayo yawandiikiddwa Joel Matovu Kenneth David location manager. Ekyatandika butandisi kakati tutandise ne bannaffe baabano baboda boda naye embeera gye balimu kwega buli omu alaba ng'alina okubaako kyakyusa mu bulamu. Ennaku zino ebintu si birungi kuba bw'oba ovuga piki ate oluyingira ekibuga wabeerayo abakwata. Kati ng'amugamba abasajja mu Kampala tolina woovugira bulungi buli wamu oba okyavuga oleeta elementi oba nayo mbw ate simanyi piki terina sitaadi. Kati bingi ebiyinza okulabika okulemesa okukolera mu kibuga. Kati ng'amugamba nti sobola nkolera mu kyalo. Tugenda maaso. Oli agamba ekibuga kyamulemesebwa. Kakati baba bakyali wano omu ku bo n'akubirwa essimu mukama waabwe amwetaaga. Ono yakolera bagagga. Tugenda maaso. Bosi ng'amuyita gye wuuyo naggwa dda alina byamwagaza Bate Separato ye director filimu eno ekyali ntandikwa. Kati ng'amugamba nze nakimaliriza era sigenda kuddamu kulabika nimpanka wanga male n'okugenda okukola. Ekyatandika butandisi mutaka n'akumamu. Yalina abagagga be baakolera ab'enjawulo buli omu alina engeri gy'ayiye ekikumi kye. Ebintu by'ekibuga si byangu naye ng'ate bavuzi banne bamugamba ndi yaffe tutyayo buli wogenda mu kibuga abasirikale bakwata bakusaba kino bakusaba kiri oluusi nga toberina. Kade yamukubira essimu y'ono yabadde aki n'atuuka. Kakati ekikumpisiza njagala ogende ewaka ebyokulya byabaweddeko oba shoppingireko byonna nga bwentera okukola. Pozi zibeera meka? Giba mitwalo 13 bosi. Owa boda yagula emmere y'omwami ono ewaka era n'agibatwalira. Ono kyava gy'akasente amusasula bulungi okulabika ndi akola omulimu ogwo. Musajja alina ssente alinga akwata mu kisawo kyava zimubalira sente zamukeera. Ebiriyo gyempeerako madamu Firimu bagiyita akanaafa mu Luganda sikawulira ng'ombe. Kati sebo omugagga ng'amugamba sente oba omaze okugula ebyewaka mukyala wange omumpeera ya time wa mitwalo 2 kwe naye banne ebintu by'ensinga bizibu naye ne bamuwongera akasiimu kwe neeyanziza bosi. Yamugamba neeyanziza bosi. Tugenda maaso. Kakano oluvannyuma tuba tuliyo nga aliwo abatuuse mu yafeesi eno. Kati bagenda okujja balina ebiwandiiko bajja nabyo. Mugagga alabika akwasaganya ebintu by'amaanyi kampuni eyo amaanyi. Kati ng'amugamba tube tuzze kebera kyapa kyaffe kino kakasa oba kiryoke oba kiri authentic. Bantu bangi bagezezaako baffera ettaka lyabwe era kye baasaze okukuleka ni bajja ekyapa kyabwe mu Uganda Land Board tebamanyi oba ekyapa kye bajjeeyo kubanga n'ennaku zino ebyebyapa bizibu. Ogenda okulengera okuva ewa Land Registrar ekyapa balina okikakasa bano be bakafulu b'ebyo mugagga gye emirimu gyakola kyava kyekkaanya. Mwami Sekamate Asani wulira ekyapa kirimanya ga Sekamate Hassan era ogenda okwetegereza nga ekyapa kirabika si kibi ng'amugamu ne tukwebaza kwekyo ky'otukoledde ng'abagamba ebintu ennaku zino bizibu abantu balina engeri gye bakunyula amataka ku bannaabwe naye mulina okuba ni muli beegendereza okukamala. Okebera kino omulimu gw'abakoledde n'obbakakasa nti kye balina kye kituufu. Obbagobera mu buli kimu kyonna yabasabye emitwalo 20 omusajja muwe ssente ze. Ekyapa kirimanya ga taata waabwe naye babadde babuzaabuzibwa nga baagala okubbibwako ettaka. Kale nno eno ye ofiisi bayambyeko okulabika ne balina kye batereeza. Mutaka sente zimusanga atudde awo. Nga bamuga tweyanziza tweyanzeege.
nga bakwata kubo kutambula babenga bava wano. Efirimu emanyikiddwa nga akanaafa bagamba sikafa ng'ombe oba sikawulira ng'ombe. Kanu nga tuddako mu maka agamu maka amanyirivu bulungi ennyo. Firimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso. Maka ge gano. Ako tukakolako. Kakati amaka gano gye batumye owa boda. Ono mukyala mugagga. Mutakangajja. Bajita akanaafa. Emmese eri wali batunga. Kali nga muganga nzije nkuba emmese eri luddawa. Kyogamba oli wesirwaza. Yamugana okimanyi nuwo musajja ali tukwata. Kali nga mugaba bino byonna ebisenge ebinene bwe biti. Saawa ziri mu 11 ndakika 12. Oluvannyuma ng'ayiseewo akaseera. Lodi yapaakinze wali eri boda. Ali munda bamutute kumulaga mmese yakuba. Njagala olabe. Katuba tuli awo. Waliwo emmoroka eyingidde wano. Lodi bagulira mugulire. Kumbe Lodi akyaliyo munda owa boda. Omukyala ali mumuwembejja. Naga kati wetu omaliza n'ogenda. Weni simanyi. Neba ne asajja babazimbira ennyumba. Ebintu bino bibeera ku balance of power. Kati sabo omukazi alina kyagala kuwa boda ono. Mwami we kyatamuwa. Naye ate waliwo omwami kyamuwa. Ate owa boda kyatasobola kumuwa. Kati bakyali munda bakyetema spare. Kumbe omwami akomyewo. Efirimu eno ekyatandika butandisi. Kati agenda okwetegereza boda eno. Kati kano kapikipiki kani kyavaita omukuumi. Kati nga mugamba Paulo yakajiddeko. Yeewunya kapikipiki kalaba. Kati nga mugamba Paulo yaleese ebintu okuva ku supermarket. Ne madamu n'amuyita. Abeeko byatereeza munda. Sooka olindeko. Ng'abayita bombi abakozi. Kati nga bagamba mulimu ki gwe nabawa. Mulimu okuuma ewaka n'okuuma madamu. Ali mu nyumba. Kati madamu ali wakweni ali munju. Yabawe emirimu gya kuuma wano ne madamu. Ne baleka madamu sibamukuumye. Kumbe madamu ali eno. Bali mukwetema spare sebo. Leta tulabe. Mwini kino ekijaketi naye namwe ababoda mwambala nnyo ebijaketi bugu musiribata ne kumusana. Mwini gwe kyenva simwambala. Omwami agenda okujja. Omwami agenda okujja. Ng'owa boda gwe yatumye abeeko emirimu gy'alikola. Owa boda baba yatomera omugagga. Ekigo ekimu omugagga kye yagwa. Owa boda kyamuyamba okutandika emisinde ebisigadde omukyala abinnyonnyole. Tugenda maaso. Kyatandika buta. Omugagga agenda oyita Sam. Abayi. Paulo agiza. Paulo yakafuluma wano. Kweni mugende mumuleete. Paulo yafuluma. Emisinde gye batalabanga. Ono akyali munda asiira oba ngenda mugamba nti omusajja simayina kumanya. Bano bagenda okunoonya Paulo. Ono n'empale zigwa. Paulo oliwa. Paulo. Agenda okula akafuba kamukuba. Kinti mpulira nkoye. Kati nga mugambo manyi. Atubuze. Watugende wa boss tumugambo. Kati nga mugambo tusookedde tumugambo omusajja abuze. Situjja kumalako. Boss tumugambe. Omusajja atubuze. Nga mugambo tudde boss tumugambe yanamanya tumugambe omusajja alemye. Kaakano ng'ayitawo emyezi 6. Musajja yabula. Naye omusajja bw'abula ekituufu yadduka ne piki oba yagirekayo. Kitegeeza obulamu yatandika kweyiya bulala. Akatudda mu sakala. Tugenda maaso. Waliwo akutte ebidomola ali mu mbeera yakweyiya. Leero asuze musule. Kakyava abuuza Roza kunyerwa baavu. Tetugenda kola ku makya kuno. Ogenda kola sawa meka. Kati nze atali motoka jwagala njagala olabe. Ono yasuza agunywa. Bwana naffe twasangawo nga bitukuba. Naye muvubuka ono alabika alina ebizibu by'amaanyi kamuveeko. Sajja atunga yeeyongerayo. Oli mutamiivu yasuza agwenywera.
lodi akedde ku mirimu agenda kukola yali avuga boda mu kibuga mukama we ng'amusasula bulungi naye yakola emirimu mukama we gy'atamugamba egy'okuba emmese mu nju ewuwe bwe bati abantu embeera bye bakwatako ne muza sitaani yankema gwe tolwanako nga bakema kati buno yadda mu bulooka simanyi oba yalinnya ddaala oba yakka ddaala naye ng'ali mu kukola kuba n'okuba bulooka mulimu naye nga bw'omanyi ebyensi madaala oyinza okulinnya oba oluusi nokka kati kiba kirungi nnyo omuntu okukola ng'odda mu maaso naye buli lwokola ng'odda mabega omanya waliwo ekitateredde oba osaanidde weekebere wuuno ali mu bulooka kati aba ali awo alina akasimu ke eyisa emyezi 6 agenda okulengera aliwo akuba kyava akakwata kati ng'abuuza ani gwe tosobola kuteeba ddoboozi kwini muna esimu nali nagisuula siyinza kati ng'amugaa Suzani kakati no ssebo okumanya abakazi mu ennyango nagamba abakazi zenku za jahannamu kati ssebo omukazi ono amuyita ng'amugamuna nti nze embeera yankuba embeera yamukuba nadda mukyala ali mu Sakala akuba bulooka kali kyogamba sigenda akuddamu kulabako naawe nze ngenda kuweza ne transport yakuleeta ayagala nku bannange kirabika yafutetenkanya bba mu ngeri yonna esoboka n'amuleka mu maka afumbe naye ate era akyakola ensobi akubira omulenzi oli gwe bapepeyanga naye baddemu bapepeye efirimu egenda maaso gwenno weesiimi seguyawuya atula kaakano tuddako ku bakanaabe baba bali wano ngaliwo omugagga ayingidde omugagga Seguya moloka zaazoleza wano kyava ayita kanaabe kimuliddewo mane Solomoni buli mulimu Solomoni yagutwala bosi bakyakolera ku ddala kyava afuluma emmotoka ye mugagga Seguya abantu abatera okubeera mu mbeera eyo babasiba egwizaako ddala era weegenderezanga nnyo amannya g'abantu abo tebabeereka nabo olaba bwatunulanga njagala njoleza emmotoka eno enyirire bulungi nnaku mukolo gyendaga gyoze n'ekonomi yingire naye sagala vuga motoka yange gyolezaawo sagala ogijjewo ekitegere ye mugagga Seguya yava balina okusasula wano ali wano abeera mu mikono buli kaseera weni kwata ekisumuluzo amugambye aweeri weenaabira tegeeza neevaawo yava akwata mu nfulebe n'amusasula emmoloka ebe ng'enaaba bulungi wali oyagala ngireete kali ng'amugamba naye muganda yange luli emmoloka agidugaza nnyo lwaki tonyongeddeyo kasente kweni mbadde mmanyi okujooza emmotoka kuba kwoza eddugala ate nina gireetanga etukula kyava yongerayo ku mirimu gye agirese bano bajooze naye ng'ajjukira ewaka omukyala yagezaako tetenkanya embeera yonna akuba essimu addemu asinkana olulenzi lyo olwamukyankalanyanga ne lumwawula ini nga lyotegedde Solomon kali nga bayita munywanyi waabwe bakola bonna wano kanaabe buli mulimu gwonna agubabbyeko bulira kati wuyo tukulabye akuwadde omulimu ffe tuli wano kali ng'amugamba ye buli muntu ajja wano abeera akumanyi naye ggwe kubanga watugambye abantu abasinga okuwa emirimu beba abakumanyi kati ng'amugamba Seguya bamumanyira waye bano bamanyi bulungi Seguya olaba nze n'eddumba gwe mulaba oyo tuviira ku kyalo kyekimu era mu kyalo teri muntu amumanyi nga Seguya kati ng'abagamba omwami gwe muyita Seguya nze mumanyi nga Ddumba kuba bwe bamuzaala inaffe yeewaffe eyo kwe naye mwesiba ku bagagga kati ng'amugamba bw'omanyi omugagga ate oli wano olukola bwa kanaabe singa omugagga abadde akumanyi wandibadde gy'oli oli bulungi kati ng'amugamba naye waliwo ebintu bingi ebyaliwo era omusajja osobola namugamba kunfunira mulimu wadde omugamba ndi batuzaala ku kyalo kyekimu naye nga nze mumanyi kati nga bamubuuza kiki ekyabaawo yaviirako okufa kwa kitange kati ng'abagamba mulaba omusajja oyo ne muganda wange omuwala nayina muganda wange omuwala ne taata wange we yamanya
Ade sister wange olubuto. Era yafunyisa sister nga olubuto. Ukane sente zonna. Era ate nga yali akola ne muzeeyi. Kyokka yakuba muzeeyi emaali taata n'amuleka mu mabanja. Byamuviirako kuba pressure n'afa. Kyokka bw'amala okuteeka taata wange mu mabanja taata n'atuuka okufa pressure olw'amabanja. Laba sister nga ate naye bw'amwagala era n'amufunyisa olubuto. Kyokka ye bamugamba nti afunyisiza sister nga olubuto yagaana okubaako ekintu kyonna kyakolawo okuyamba. Era sister wange yafa ng'amaze okuzaala. Teyasobola kulabika ni omwana amuyamba. Kati nga mugachogamba ebintu byonna obugaga obuli abuseguya bwalimu bwammwe. Waffe mu kukyalo gye tuba tuzaala bamumanyi nti yeddumba si yeseeguya. Ng'agamba tetuganya abantu bafa lwakuba engeri abantu gye bafaamu ye yawukana n'ebireetera omuntu okufa bye byawukana naye ng'oluusi omuntu aba ajja kufa. Kati aga teyandifudde ku ekyo naye sisita wange yandibadde amulabirira n'omwana. Kale n'ebiseera ebisinga olaba abantu kubeera mu mbeera ne batawakkala naye nga balaba bulabi ensi kuba yo si nnyangu. Ensi bye bitonde ebiri mu nsi. Njagala olabe kiki ekiyinza okuddirira oluvannyuma lwa bino. Naddala abasaayo ssente ezaabwe ne bagula efirimu ng'eno ezanyiddwa mu Uganda kuba kuwagira industry na kugitwala maaso. Tubaagala nnyo akuume.